bya lugabo wa Mwanga II ayongezaayo okutandika okuwulira emisango egivunaanibwa Jamil Wasswa, Jamil Mwadha n'abalala 7 nga bano bavunaanibwa gwa kusalimbira eyomusumba Kayanja ne Kkanisa ye nokwogera ebyakalebule nekigendererwa ekyokwonoona erinnya lye. Era omusango guno agwongezaayo okutuuka nga 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023. And in the interest of justice, let the defense team be given time to peruse the voluminous records of the evidence that the state intends to rely on to prosecute the case and be able to represent their clients very well. And as the state submitted, and in consultation with the defense lawyers, this case has been booked for 2 additional days of hearing in the month of October. That's the 16th of October 2023 and 20th October 2023 at 9 a.m. This case is adjourned to the 6th of October 2023 and other 2 booked dates. Omulamuzi byalugaba okwongezaayo omusango ono kiddiridde oludda oluwolereza abasibe okusaba obudde obulala bongere okwekenneenya empapula z'omusango guno kubanga zaabaweebwa wiiki ewedde ng'obudde bubadde tebubamala. So as to help court, but also help ourselves not to waste time in hearing the matter. Omuwiwabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya ategeezezza kkooti nti bo beetegefu okutandika okuwulira omusango guno era babadde baleese abajulizi 3 mu kkooti batandike okuwoza. It helps us to plan and organize witnesses ahead of time, and where need be, even share with our colleagues. Ogw'omwenda 2021 abavubuka okwali Peter Serugo, Ligan Sentongo, Moses Semanobe, Khalifa Labeb, Henry Lyaz, Alex Wakamala, Martin Kagolo, Jamil Wasswa, Jamil Mwadha ne Agre Kanene kigambibwa nti basaanibira mu Kkanisa y'omusumba Robert Kayanja owa Miracle Center era ne boogererayo ebyakalebule n'ekigendererwa ky'okumwonoonera erinnya. Omulamuzi ayongezaayo okutuuka nga 6 omwezi ogujja okuwulira omusango guno.